You know you people with the chibozi buli kaseera mubeerawo n'ekibozi kino kiri kino na kino. Buli kaseera tufunawo ekibozi ekitambula mu site naye ng'ate ekibozi ekitambula mu site olunaku lwaleero kya Rema n'amakula. Rema afuuse topic ku social media yonna bw'otunuulira site Kampala yonna bagamba nti yes yabadde Women's Day Rema nga twamulabyewo nga tebakoze kino era Rema wenjogera wano ne Amuza bafuuse topic mu kibuga Kampala naye ng'ate obuzibu buva mu Rema mu Dr. Amuza yaganye okuba nti asindikira Rema obubaka bwa Women's Day alabika naye abakyala abalala simanya obubaga tetwabulabye. Rema yapostinze ebikina biki ku Women's Day. Yes ebibozi bingi naye ng'ate tujja kutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Gwe kyali wange ali yampuliriza ogamba otya kyali wange wena ali asinzidde okuba nti ompuliriza. Yes nkwanirizaako mukutu omuganze baguyita Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita yoyo Ntambi Kimso. Yes bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange kyali wange ebbanga lyonna. I respect you mwana okubeera ne kyali nga wakyali waddala nga nze si kyangu naye ate muli baddala nnyo bakyali bange mwenna. Yes mu Uganda n'ebweru w'eggwanga mbatomiddeko ennaku z'omwezi 17 tugenda kubeera wali ku yes Lugogo Umasho Ground Bobo Billboard Music Awards gye ziri mpola mpola. Abakyali bange munsikirize nsobole okuba nti nsambyasambyako olw'obudde tusobole okuba nti obaoliawo tugusa ensonga nga bweri. Yes now olunaku lwabadde lwa Monday yabadde Women's Day mpola mpola era nga ku Women's Day abantu abasinga obungi bw'obanga olina sistawo nga yakyasinza okubeera ow'ettabu eri gy'oli ng'osobola okumusindikira obubaka, bw'abeera mukyalawo ng'osobola okumusindikira obubaka, bw'abeera maamawo nga gwosinga okuba nti oyagala mpola mpola yenna mukazi oba sengawo ng'oyinza okuba nti okwata n'omugamba nti oba oliawo gundi so and so happy Women's Day mpola mpola n'oba ateekako obubaka obw'omukwano obusinga kubanga olunaku nalwo lwa mukwano mpola mpola lulinga ennaku z'omwezi 14 February Valentine's Day nti olukwano lunaku lwa mukwano era nga lwakulaga bakyala mukwano mu nsi yonna mpola mpola. Era munnange obanga oli mukyala nga kyaliwo teyasobodde kulaga kintu ekyo ku lunaku olwo kusuubira nti weepimepimemu olabe oba kyaliwo oyo. Yes oba weepimemu olabe ogwa ku kyali oyo oba kyaliwo biki ebyo oba bikyano olina byolina okutereeza ng'olina obiterezaamu nga kyali naye adda mu line mpola mpola kubanga bikyani ebyo bya tabu nnyo. Now Uganda and East Africa world over babadde balinda essaawa mulindwa mpola mpola olunaku lw'omukwano mu Uganda ne mu East Africa. Ennaku z'omukwano zi Mother's Day, zi Father's Day, zi Valentine's Day mpola mpola zi Eid Day mpola mpola bazirekera musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Amuza ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema n'amakula era nga bano zino ennaku baziwamba mu East Africa oyinza okulowooza bazibakolera bo Rema ne Amuza be bamu ku ba celebrity ka ye mu ku celebrity cup ekyasinza okuba nti shawaringa social media n'ebifaananyi eby'ettabu mpola mpola n'okuba nti eba oliawo ebifaananyi bino bigenda mu maaso n'okuba nti bitambula naye ng'ate yes naye ng'ate njagala nno nkwate bulungi kusaba nno nkwate bulungi kuba oyinza okunkwata obubi nesigamba oba oyinza okukikwata obubi statement eno gyengenda okwogera ate notandika okuba nti ogitaputa bulala. Manye abayimbi b'e Uganda ne bafaani bammwe mwe mulina ekikyamu mpola mpola. Yes by the way nina omusungu ku muyimbi omu yes ni munyiivu nnyo ku muyimbi omu mukyala ne manager we ndi munyiivu nnyo eri gye muli naye ng'ate kijja kuggwa. Mulowooza mwatuuka ate nga temunnabatuuka mulowooza mwamalayo naye ensi eno yeetaaga abantu bangi nnyo 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 so n'olwekyo muyimbi gwe nkulinako obusungu wetegedde nekyaliwo ne manager wo mwetereze. Manyi manager wo teyasoma tabimanyi nnyo naye gwe alina obuzibu mukazi gwe
so kati nga ngenda okwogera ku Rema bino ebigambo nkusaba mu byenna ngenda obituusako ne Rema bitegeere bulungi. Nkiddamu bwe nti Rema mu East Africa ne mu Uganda y'omu ku bakyala bakyasiza okuba nti bakyalulenga social media n'omukwano, era nga olunaku bwe tutuuka ku nnaku z'omukwano ensi yonna eba emulindiridde. Atujjukira nti ku Valentine's Day Rema yasooka n'aleka okupostinga ebifaananyi, abantu ne boogera ebikankana, ne boogera bino na bino, era nga baatandika okugamba nti oba oliawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Musa Ssebunya n'abakyala abalala ebbali nga Rema mwesibako obwesibi. Wayitawo olunaku after omukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yagenda maaso n'okuba nti yateekayo ka vidiyo ng'alaga nti Dr. Musa Ssebunya amukubye surprise n'amukuba ziri ezitali ezisategerekera nga twalaba nga baleeta keeki baleeta ebirabo n'ebisikaddewo mpola mpola, era olunaku olwo lwali lwa ssanyu mu maaso ga Rema Namakula kugatta n'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Musa Ssebunya mpola mpola ng'ebyo byonna bivuddewo waneno bantu era bwe basooka okwogera bati nga bagamba nti oba oliawo Rema Namakula omusajja oba oliawo takyalina vali eri gy'ali mpola mpola bagamba tosobola kuba nti olowoleza muntu, tosobola kulowooza nti mukyala wange simwagala oba mwagala nga tomanyi kindi mu mutima gwange, nyinza okuba nga mwagala nnyo ddala okitegeera, nyinza okuba nga ate mwagala lwokuba nga njagala okugulabe nti mwagala naye nga ate simwagala. So n'olwekyo Abannakampala abasaze kulaga nti oba oliawo yes balagala Dr. Musa aveeyo abalaga ekiyakoledde yes Rema Komunkege. Ekibazo kyatandisaawo mpola mpola Rema simanye ebintu ennaku zino tebyagenda bulungi, mbu omusajja simanye ennaku zino yafuuka simanye mbu akola research mbu research wa covid simanye vaccine n'ebisigaddewo mu mpola mpola katemi tewali mbu ate bagenda maaso n'okuba ne bamukyusa timing olw'okuba Rema agenda maaso n'okuba nti oba oliawo amutimbatimba ku social media. Ona kikulaga nti Bannayuganda twagala nnyo ebintu ebyenonese. Ever it will end in tears, it will never end in massing in all church. It will ever end in tears in Uganda. Abantu mu Uganda tebagala bintu bisanyuka. Obaliawo sometimes babatuufu kubanga balaba nti anyway ogenda n'ofuna omwana w'abaana ne bagamba nti wo Jimso notukuba akakazi nga bamanyi gweyina nawe naafuna omusajja ne bagamba okutte Jimso oyo ng'akebera buli sikaati etambula mu Uganda, kumbe nga musajja wattu nebeera bize mu kwasama kwange sinalwawo n'emigongo gituluma tutekinga longo tulinga abalekubye tetufuna kaboozi. Olinagamba nti oyo muvubuka tasobola kuba nti yebakirawo mpola mpola nga talina muntu yenna, kumbe ng'ate gwamanya ekituufu. So n'olwekyo batandise dda ku street z'e Kampala okubitambuza ne ku social media nga bagamba nti Rema Women's Day yamusaze yakubye postinga ng'awishinga obu motivational quotes mpola mpola instead of okuba nti atulaga omusajja byamukoledde ku Women's Day nga bagamba nti omukwano gugenze maaso n'okuba nti gufeedinga. Yes bagambye nti mukwano gwa Rema ne Musa guweddemu supu, tebakyalina kipya, tebapostinga omukwano gwakaddiwa mwaka gumu n'ekitundu, myaka gumu just omukwano guweddewo. Bufumbo nabakyobo obugenda okuba nti buwangala mwaka gumu ng'omukwano teguliiwo. Yes mpola mpola buli omu alina ensonga ze lwaki ayogedde kyayogera, n'abatoogedde balina ensonga zaabwe lwaki batoogedde, wabula ne Amuza alina ensonga ze oba ne Rema alina ensonga ze bwe baba nga bamugulidde ekirabo n'atapostinga kubanga ye musuubira. It is always like whenever Rema doesn't post anything from Dr. Musa, people say bannange tamwagala, bannange yamuzizako omukyalo omulala. No, like these people of Mizigo and these people where we start around maybe like ogendako n'obeera nga mukyalawo muwaddemu gapu ne batandika oyo Kimso yamusuddewo kati Kimso nabakusanga n'omukyala omulala ne bagamba bannange Kimso oyo kati ye mukyala wa Kimso omupya simanyi bava kukola na biki. Let me tell one thing you guys, you will never understand someone until someone is open up for you. Tosobola kulowooza nti ndi mu happy relationship oba ndi mu fake relationship nga simaze kugulira omutima gwange nagugamba kiki endowooza. Mulekera kupimisa abantu amaaso. Now we are all weighing Amuza and Rema's love on social media. Just imagine tebapostinze bifaananyi bamusuddewo. That is not the case. As long as those people are happy, nsuubira kyekisinga okumataringa. Yes
bwe baba nga basanyufu mu bufumbo bwabwe, it is very okay. Let them not post. Why do you want them to post? Why don't you post your boy too? Naffe tumumanye, naffe tukwogereko. Naye ne mudda wano Rema Amuza Rema naye genda postinga boyfriend wo. Yes, otomulina oba tolina girlfriend. Kale ne oba tolina tugambe tolina tukufunire, because muno omukutu naffe tulina tusobola okufunira abakazi n'abasajja. Mapita Rich Boy Maxud ya Ntambi Jimso. Yes, atugeko mu next episode. Bambi bagala nyo batali bange. Until next time, bye bye for now.